Mulungi w'omukutu ogwa Daily Stilo byonna gy'osinzira okuba ng'otulabira tukwebaza. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo eky'olunaku olwaleero lwa Sande muyogeyoge mwenna abasobodde okugenda ne musinza omutonzi. Mukama abawe eki omukisa temujjanga okwo okuŋŋaananga empisa y'ab'edda we yakola ki yabeeranga kakati wiki eno tugikomekeza ne munaayi baddemu ebyamagero byewuunyisa ebintu ebirala bingi. Nalabye omusumba Bugingo ng'addamu okukwatagana ne Bugembe lwe lwasemba beeyisaamu eggaali. We n'agamba nensaako omusumba omuntu omukulu naye omutwe omweru atalina magezi. Bugingo yayisaamu Bugembe. Bugembe yayisaamu Bugingo. Bugingo yeye n'amuyisaamu. Musajja yabanga mulokole atali mulokole okola ekivulu kijjuddeko myenge. So tebyali birungi naye kiba kirungi abooluganda ne bakola ki ne baddiŋŋana. Ekyo tukisanyukira. Mukama yeebazibwa olw'ekyo. Akati bwe muyabadde n'ebizibu bye basisinkanye ebimuluma. Bugingo yali n'ebizibu by'abaana. Mpulira abaana bamwegaana kati balinga abatamumanyi nti ye kitaabwe. Ne wakuba amasima abamu tebakwata. Akalenzi akasika kokka kaalina tamanyi na gye kali. Emyaka gigyo gigenze. Omwoyo gwa taata guluma ennaku zino. Abaana ayagala oba akisesinga ne talina ngeri. N'abaana nabo balinga abaakowa ki taata. Ebyo byaliwo yabasenza kiti nga kikere. Kwatabukwaga asaagala yabafulumisa na poliisi. Manyi ogoba musajja munno oleka mwezi kuza ye yagoba bugobi. Abaye bali muzza zonna. Yaleka mutu wanyi akalira atandise okukakola ki okawulira. Ekyo kizibu nakyo nga kikola ki nga kiri awo. Pentagon ababuuza Pentagon bafuuse babuuza yabagambye buli omuntu omusaala n'akubuuza Pentagon yabalema mubagambe muwangudde yatulema. Oyagambye wezaawa munakuza ku bya Pentagon mugamba mwatuwangula. Mutusobodde ffe abasomera mu bbaasa kitegeeza nti tugakuddamu kusolooza endala adiri zo zakola emirimu gya Mukama kitamanyikiddwa. Kakati tuddeyo tuba twabala biliyoni nga 10. Ebintu byalinnya tusolooze biliyoni nga 4. gasobola otuyambayambako. Tomanya mu myaka nga 10 tuyinza okusimbawo omusiigi. Yabuuza nti naye kukanano waliyo ndiga waliyo mbuzi. Moyaze ezo ndiga zennyini eziwedde emirimu. Naye ziyinza okuba nga zaakyuka ne zibeera zino ez'awaka nga si ze eza Yesu. So abanyapentagon nabo bali mu lumi omutwe. Bizibu nga bingi. Madaamu aganya okubawo ezzadde. Bannange gwe okubeera omukyala nga tanazaala emyaka muganda wange ng'owulira ekizibu naddala ng'ate abaana bonna baaweta balina ennyumba eziringa State House kati mwababiri ebyebabowa ku mwana naye asa TV n'ogula endala n'asa ebikopo n'ogula ebirala n'akuwogganyako nga tonaziwamu amazzi ebyewaka ne sawundi neebanga ewulikika. Naye wabeerekawo bibeera naye wali baava babeera mu lusirika. Era walagakawo yagamba ekibiina basabire omukyala azaala abalonzi ababundugule bewo babiri akiri abalabe abateekeko zipu shut up. Abagamba mutajja zaala baswaliraawo baswale nze omu ku abo abalina obukakafu nti okuzaala teri oluliwo olwo jasirika ati bajja kunsiriza naye nyinza obutasirika kyogamba tuli kuganyana ekya Pentagon okuzaala awo baava abagala okunsirisa mu kanyemaviivi
bongeremu kuba mutaasabe kiraba ubulokoze kakati etsebo ne basisinkana oli omukyala talabika yakagigenda alina buli kimu azimba ekyaki alina TV alina radio tewali kyatalina mama abaana yagaana kweja emyaka alina ne TV ate kyaki esobola nga terina TV tetugamba station online kituufu nnyo kakati ennyumba etalimu maama naye ebowa kati naye buli omu yasanze munne ng'alina ebiki ebizibu buli omu nasimba munne emikono buli muntu yasabidde munne sooka obawe bujingo muteeseeko emikono musumba nga bamusabira bamusabidde sonyiwa abaana bamusonyiwe ekyo kirungi nnyo kale bawe ennaku ezo mbadde nkuwulira ng'okaabira abaana bo naye tusabe abaana baanyiiga balabika naye bakomewo okusonyiwa kya Bwakatonda. Ayi Mukama tusabira ne muzeeyi kubanga omutima gumulumira abaana. Tusabye Mukama nkimanyi obusungu bungi kubanga you can't joke with that pain they went through. Naye ono ye taata. Nsaba Katonda ababeere atandika obbakkakkanya mpola mpola musonyiwe kitammwe. Si kyangu sigambye nti nyooma obulumi bwammwe ne disappointment ne bye mwayitamu. Naye Kristo baamuyisamu omusaalaba amisumaali n'asonyiwa kubanga omutima gwa kitammwe gumuluma. Tukisabidde busabizi. Nsaba n'olunaku lumu ndaye Pastor Bugingo ng'atudde ne famire ye n'abaana be nakyo kibeerewo kubanga ono musajja Katonda amukozeseza bingi. Ani atuukiridde? Teri atuukiridde. Kisa kya Katonda. Abangirikani bayimba nti tewali ku nsi kuno mulongoofu. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mayimba bile yogamba abayo nga ekiri ekirungi abooluganda okola ki okutuula awamu ate okusonyiwa esolution esingira ddala kituufu sonyiwa bonna abakusobya n'abali kusobya abo tubasonyiwe nga bukyali basonyiwe nga ne Mukama we Yesu yakola ki yasonyiwa akayimba lyo kawuliddeko nakawulirako alina ffe twegasse ku ssaala ya bugembe tusaba abaana basonyiwe tumanyi taata we yakola si birungi kituufu naye taata mukimanyi is out of his mind tali yekka taata mulunge kasita munaamanya ekyo taata mwe mugenda mumusonyiwa mu bulungi naye ebyo kinaabalema ne mulowooza mbu akyali mu buntu bwe nga luli temugaba musonyiwa tebajja musonyiwa taata baamulunga so taata bamusonyiwe taata ye taata bamusonyiwe taata ye taata mpajja watu yali alaaja naawo omuwala agenda kukola embaga tebamuyise taata taata wabaali bagenda teekawo kisimanyi omwana agenda fumbirwa taata amala n'agenda embaga oba yagwa mwenda eyo eringa etanaba enaba okwanjula kunalaba kwaliwo kwanjaseeka kwaliwo naye taata teyalabikako naye musonyiwe abata balina tubeegomba ogamba kasita abaawo wadde ali biki ne mulabako kasita abaawo so kati bw'oba omulina waba yakunyiza musonyiwe kituufu nnyo ekyo tuzadde ng'ayita kwagala yali kugjeemu bangi babajjamu kituufu bangi bafuna ebizibu naye wabanga yakukuuma package emyaka gy'olina olina ensonga nnene nnyo okumusonyiwa omugala taata nkusonyiye naye obutamwesiga kuba okwesiga is optional ekyo kituufu nga obutamwesiga nga wabadde omwesiga naye musonyiwe oba olina obusobozi obumuyamba muyambe naye akati banabaana babugingo bagenda yamba kitaata waabwe lwaki bagenda kuyamba kitaata yeetaaga n'obbayamba era taata alina buli kimu ekiri radio 5 almost TV kyaki pentagoni so naffe twegattako eyo saala Mukama akume ku mitima gy'abo abaana kituufu nnyo manyi yabanyiiza to the maximum ekisukkiridde yabaswaza to the maximum naye teri nswaza gye bakuswaza esinga gye baswaza Yesu ekyo kituufu teriiyo teri kunyiza kwe bakunyiza okusinga Yesu bwe bamukola so wabanga ye yasobola okusonyiwa n'abamutta gwe teri akusse just bigambo na bikolwa
wetaaga osonyiwa taata musonyiwe omusobola omuwa distance omusoka mwamu akabanga nga taata tukusonyiwe naye tuleke gwe taata naye tukoleki soko tuleke kola bibyo naffe katukole ebyaffe naye nga tukusonyiye banaabangawo ekyetaago kyonna tujja kwogerezeganya kizzamu ku maanyi nkolaawo ne whatsapp group ya family admin pastor Aloysius Mugiru waliya jjujjugwamu ati admin owokubiri bateekemu mami Teddy admin aba babiri timwe mubeere no mu kirasha nga mutunula admin oli anyigisa no left admin babalinako ensonga ze balina oteesako eza group nga bo nga mwe temumanyi kati mwe mubeere eno omulaba esirise nnyo omugamba abo kiki bali kuteeseza group waliwo ekibi ekikola ekijja mugenda okulaba ngena breaking news pulira nga gayiika buyiisi waliwo yakutemu ebibi ane kituufu era ye mami Teddy akyayagala bbaawe yagala n'okuggyako empeta yagala na divorce omuntu atakwagala agana divorce amwagala n'obutima gwe gwonna mama luli bobo ugambye sosolya bw'atafa eryengedde alituukako mulirabaawo breaking news ng'eryasibyemu ng'eddogo lifuluse eddogo likozeki nga lifuumunse nga pasita azzeeyo wa mukyala mukulu ebintu nga bizzeeyo nga bwe birina okubeera naye kati biri ku bikukujju tebiri mu buteefu bwabyo ku bikukujju naye mukama byonna akolaki abimanyi naye abaana nsonyiwe ekyo kituufu tewali kirala kimuyinza kukola ye taata n'abafaanana atya ye taata ate bayibuli etugamba abazadde tukoleki tubasengamu ekitiibwa ennaku zaffe ez'obulamu zibeerenga nnyingi ku nsi so kati mumwesonyiwa bwabeere naayogera bingi si kirungi ate musonyiwe muve mu mawulire mbagavemu ebintu bya famire banaye mubijjenga mu mawulire bannange kituufu muntu naakera nakutunuzamu omuzindaalo kakati betoola mawulire family is a private thing sibyaggulire famire yo ogijjanga mu byokola tinga wano tuli ku the still hope si family so family is separate naye ino okubeera ne privacy nga family kalo kinatuuka ku ministry nga kibeetaagisa basobola obeerawo ekyo kituufu era so abeera wano tukola ate tubayite mutuula okitegeera era ze bagamba tulirabako ddi ku family yo baagala kuba family bannange kubira ebituufu bali balaba so family is family kituufu akati family mugijje mu mawulire akijjemu buli akagwawo batikitoka ne badduka ewa Teddy breaking news tikitoka ne bakubira abaana ne batega solo tibawulire taata kyagamba babiveeko ebyo ebyo tebigenda leeta solution yonna issue concerning my family tombuuza lwaki yombuuza it's all about my family kati gwe bulogo ojjawo otya nombuuza bwoma kituufu wayawukanye ne mukyalawo lwaki ono ali mukwana tewajja n'omuza kituufu afunye mukyalawo era balinda byona waliwo ebintu ebimu nga tulina omulabe nga kyekyokulwanisa kyagenda okukozesa kituufu akukube ate ono bulogo ebagenda eri batabula ebadde eno batabula ewadda ku seti ne bongeramu kati nga lwaki buli omu abadde natera osonyiwa nga bamusudiya abayita obutambe bw'edda bavumama ebikulukuto n'engeri gye yabafuumulamu bakola analysis oli omutima gukaluba alagenda osonyiwa nga tasonyiwa tasonyiwa akati musooke muve mu mawulire bageesonyiwe
mube mu mawulire. This is a family, it's not bintu birala. This is private life. Omuntu abane private life ye ekyo kituufu byotalina yingirira atulina biyingiramu. Kale tusaba abaana tata mumusonyi bamusonyiwe naawe oli eyo olina gwasiba ku mutima kati myaka 10 ng'akyasibye muntu ku mutima. Katonda wange wamulaba afujje emyaka gyonna ayinza okwewuunyisa ng'ali mu kwaya naye nga naye bw'ayimba ali mu kyaki emu enakuba dansi sonyiwa. Okusonyiwa kyekimu ku quickest deliverance method. Eyanguyiriza okusonyiwa y'engeri emu ey'amangu esobola okwanguyiza okusumululwa. Aleero n'abakubako emizimu ne basiga amafuta bunaayira China Dubai paka Turkey ne bakusiga amafuta ne bakugyamu empale ne bakwebakako ahubwo n'amafuta nti wali ag'omucupa kati aba alina akusiga n'amalala. ye bannange tojja teri era gasigala kyekimu omutima gwe mukyamu. Yesu walina otuula otaddewo baganda bo otaddewo mikwano gyo otaddewo bosi otaddewo abaana Jamiru ali awo kati Yesu anayingira ddimu gwakole tasobola kubeerawo. Yesu muwe omutima atuule kuli alinde buli akeereeta owulira embooko weevuga kituufu sibula yamubadde bale balungi nnyo okuba gyetwatandikidde naye mu byonna nze ndaba kusonyiwa kintu kikulu. Okusonyiwa kintu kikulu nnyo. Otalisonyiwa naye tewali kusonyiwa. oyagala Yesu akusonyiwa ate nga buli saa Yesu nsonyiwa busa bale olwo lwaki lwonoona obudde busa obeera mu maaso ga Yesu Yesu kama nsonyiwa gweyagala bakusonyiwe lwaki tosonyiwa. Condition Katonda yateekawo egyo eri emu utasonyiwa sikusonyiwa full stop. Nakano katubalekere Yesu Peter n'abuuza Yesu nteekeddwa okusonyiwa oluganda emirundi 7 times 7 70 times 7 kati gwe gira 70 9 kati olunaku ow'oluganda omuwaati olina omusonyiwa emirundi 9. Nange n'akomawo nkusonyiye n'akomawo nakusonyiye dda kwesonyiwa naye kusonyiwa omusonyiwa emirundi 9 adde ate ogambye okusonyiwa n'okwesonyiwa byanjawulo. Abantu beesonyiwa abantu nnaku no beesonyiwa tebakyasonyiwa. Nakwesonyiwa n'akuvaako abo batakusonyiye. Okusonyiwa omuntu sente tokisikira kulamu kwogera naawe nkusonyi naye katoddamu kunsemberera oba omwesonyiye. Okusonyiwa kwe kwagala komyawo okwagala okubadde kwafa ebanga restoration. bayisala akula abakoga bulwalero nkusonyiye naawe nsonyiye kati tetukyalina buzibu nowe nkusisinkana omuganda akiyita okweza obujja ulira ekitumbuwa ntuweeriire naawe nongulayo lujwisi nemunywa okusonyiwa naye biri kikyo oyite yebalako olwomuzeemu. Kale ndowooza tugenda kuba nga tukoma wano olunaku olwaleero tugenda kusiba nga tusisinkana olunaku lujja kubeera lwankya n'ebintu bingi nnyo ebiri ate ku mmeeza yaffe tugenda okuba nga ate atwogerako. Tubaagaliza weekend eweddeko ennungi ate tubaagaliza ne wiiki empya etandise. Mukama akuweeremu omukisa. Yandiba nga wiiki ewedde byagaanyi kituufu nebeera n'okukkiriza nti mulamu. Kale mubeere bulungi era meraba.